nyini principal yabadde teso yavuddeyo n'agaba ente 10 n'ekyo kitegeera ndoza kino gwoba okinyamba ebintu bino bivamu n'ekibulooka nti kuba eyakubye ekibulooka ku bute principal bwe yagabye bwazingama buzingami oba bwe buno obute bw'entero olaba nga basala ku yidi zino ez'okusala ebisolo kati awo wenkakasiriza ku bantu abakomentinga okwo nga bakuyita mbega nange simanyi kifo kikyengimu ekyabazwa principal yagabye obute era gwe yawadde seta agula obute kibi nnyo bagamba Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Wewa tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okusobola okuba nga ate otugoberera ku Lubalusewa TV. Tukwebaza mwaka ensuso okusobola okuba nga ate weewaayo n'oga nti Lubalusewa TV gye mba nkwasaganya osobola okuba ate nga nfunirako amawulire amatuufu na buli kimu ekitambula mu ggwanga ne mu nsi z'ebweru. Ajesa Murugemanya sobola okuba ate nga nkutuusaako pulogulaamu eno nsonga ku nsonga so okuba nga tweyongerayo mpola mpola
nakulagula twawunzikidde ababa embeera ekyaganye dikenza lwaki balese platinum twali tukisobola twali tuli awo neziza bafana naye n'avaayo n'agamba akamwanyi Diamond Platinum takasinga bukadde takasinga ki twabanga ensonga ziza bafana yo tugamba neze ensonga tuziyitamu mpola mpola lunaku olw'eggulo mukulu nga tanaba kweyanjula Mpuuga Mafia yasobola ekitiibwa yasobodde okuba nga ate ayanjula ekibiina kye kipya yakiwandiisa ddi bannange bye byabwe baba biwandiisa nga byanguwa okay oyanjira batulwalise okubaatira tuyongera abatulaba nate ku Lubaluse wa TV mwebale kubanga mukyatwegesa amaaso olunaku olwaleero tubatuuseeko tubakaninulira ensonga tubabulire nekiri emabega abawamawulire mukimulabaawo fe tugendako ne tubikulako ebuziba netubikula ku blangiti netubabulira nti owaayo ddala bebabise wano mulimu muntu omu bamulimu babiri babise bantu babise ebigogo nemulaba ebyo byesima babise bisi atulawo omukulu olugezigezi maani obuddako tujamula ne goggles glasses watanso okuteekako amataayi nkujjukiza Mosh Media banono nga bakugu mukwata ebifaananyi video coverage photography bakola banners ez'omulembe bakola stickers bakola posters ez'omulembe so kubatuukirira ne basobola okuba nga bakolera ku bintu obulungi bagikola bulungi butagambika zi drone zonna babiina package yonna basobola nti kati gwe tutaga package bweti gwe tutaga package bweti tukirira Mosh Media so kuba nga bakwasaganyiza twina Smiles Water and Plumbing Services banono nga nabo bakugu mu by'amazzi anything concerning water bajita Smiles Water and Plumbing Services oyina kiki oyina plumber gwali ofunye mu nyumba yo nga amazzi galinkinga gatomnya wekwate Smiles bayina engeri bakolamu ebintu byabo wali ku tanka bayina bo basimisa ekyuma emmotoka wamu n'emikono byonna babisobola tukirira Smiles Water and Plumbing Services batira ngo bakuweereza tugenda kupatusumuliramu wasuze bulungi nasuze bulungi yubo wasuze byate tukole kimunna nasuze bulungi olunaku lw'eggulo akidde bulungi Mpuuga yasobodde okubanga yanjula ekibiina nekisitegeera na bulungi wano kisitegeera babawandiisizaawo ebyabwe nebikkirizibwa mangu ffe gye tutayita omanyi gavumenti ezibeera zirudde nnyo mu buyinza ziwandiisa obubiina by'obufuzi bungi kati ne bubeerayo eyo kati wabaawo kye baba baagala oyisaawo akabiina ne bakazuukusa kati simayanga kano okuba bakayita sima greener pasture simaya greener card kyogamba obubiina babuwandiisa dda bo babuwi linnya eryo gyebiri babiwandiisa n'amannya wabula kati abantu abamu gavumenti we balina beyagala okukozesa bagenda ne bagandika ne baliganda n'empuuga taliiko kwabo mbu balima kasooli bijanjalo ne bakungula Mpuuga ye alima nkwe n'antalo ogambeta mugamba abantu mbu balima kasooli ne bakungula bitooke ne bakungula ne batema amatooke ne tulya fene Mpuuga ye bwagenda mu nnimiro asimba nkwe n'asimba entalo nakungula n'azikoola n'azifukirira oba n'azifuya n'ozifuuyira bwebutuuka okukungula n'azikungula kati n'azireeta mu katale abazeetaaga ne bamuwa ku musimbi kati bani abatwala ku nkwe abakola bati abatwala ku nkwe bati abazigula gavumenti naawe gavumenti yagamba wano biri abingi bano abalima empindi gavumenti okulima empindi kiki kwe kubeerako okulima empindi anti bayongerako okulima empindi ku mabega kwe kubeera anti empindi kiba kyakulanga kijanjalo naye kiranda kati oli wakikulima mu mugongo ku mabega kiyinza okukula ne kikwezingiriza obulago ne kikutuga okay kikyentegeeza empindi ku mabega okay kati mbale ntegeeza nti bana abali ku luuyi lwa gavumenti nga bajje bali mu opposition ekyo kate bwe bali eno bagamba bali mu lumine mu luzise balaba batya nga President Museveni yasobodde okuvaayo ne maama Janet Kata ne beetondera eggwanga Buganda ekyo nakikugambye nti
President Museveni alina ebyobufuzi byabala alina n'empiki zatandise okuluka zabala nti akadde kano kati bigenda galinda kudda munyonyole kati nenyo ne kucha koti ya Nambiki yasaze ne Nalukoola nti akadde kano Museveni okwetondera banna Uganda okusinga ddala Buganda akisooka akalulu okuva 26 Central wadenga bamuwangula 26 211 216 221 lwakuba ekyenjawulo kyali mu 221 nti n'ababaka be bonna abasinga babasuula NUP Obuganda n'obweddiza ababaka ba Buganda n'ebeddiza kati abantu bano balonda naye nga balina obunyiivu n'okunyigirizwa kwabwe munda kwe bavaayo ne bayoleka mu lwatu nti Central esigalidde mabega otunulira enguudo z'omu kibuga omusinga okuva omusolo ziri mabega otunulira ebyenfuna bya Uganda ng'oddala wano mu Central biri mabega bw'otunulira omusolo omungi guli wano mu Buganda bw'otunulira business ze bajjako omusolo ne zigwa ziri wano bw'otunulira abantu basinze okubbako ettaka babeera wano so kati nga Museveni bw'atunulira ebyo byonna n'engeri gye badde bamukubamu akalulu ng'alaba ateekeddwa okwetondera Obuganda Central region yonna okwaliza wamu kati ogattako ekiwakalulu ka Nalukoola keba koti kiyasazizaamu nti bulijjo okimanyi nti biri mambegakawo Museveni yavayo n'agamba mbu opposition yamubba obululu ekituufu sima milioni yamu n'ekitundu nti yamubba akalulu nga yigamba mbu yeekobana ne Electoral Commission okumubba akalulu bw'ogattaganya ebyo byonna kati Museveni kyeraze lwatu kooti bw'eba yasaze Nambi nti yawangudde akalulu kati ajja kuba anti bwe bagamba nti singa polling stations ezasigalayo bazimuwa yali asobola okuwangula kooti yabanga egamba nti akalulu yali asobola okukalya naye kati kooti bw'eba yajjayo Nalukoola Museveni kiba kimwongera amaanyi ye nga ye nti kati mu kalulu akajja ekisooka ajja kugamba bulijjo babadde nga banziba kati ababaka ba NRM niwe banabba akalulu ne babalangirira ajja gamba bulijjo banziba Electoral Commission badde nga yikubana ne opposition okunziba akalulu nina gwe nawuddeko ng'agamba nti principal ate yekimukolera nti bulijjo ayaganya akwata institutions zino zonna zirage nti ensi ti abantu bano si batuufu kikati ne kooti mwe yagizingidde n'agiraga nti mubalabye bulijjo ekyo kikulaze ku ludda lwa Museveni kati ku ludda lweno lwa opposition era kiraga lwatu nakyo nti bwe kibeera nga abalonzi b'e Kawempe ku bululu bwe bagattako baali balonze 14% ku bantu kuli bantu 100 abantu 14 bokka be balonda mu Kawempe North kyokka ate polling station ezasigalayo Nambi kwe yalopera omusango mbu tebazigattako ate bo ne babala bululu 100% bonna singa baba balonze neziri polling station ezali zisigaddeyo kuba bagamba baali abantu 1,500 polling station abali mu polling station ezo zebatabala bululu ga Electoral Commission ba kooti kuba bujulizi babuwaayo kooti yandivudeyo negamba kale Nambi ogamba nti no wandiwangudde abantu abalonda mu Kawempe North Sofe bage byagattibwako byali 14% kale kati gwe katukubale polling stations ezasigala abantu ogumu n'ekitundu gwe 20% kati ogata 20% ndoza abantu bayinza okubanga 10,000 bw'ogatta akanana ke yafuna kenda kale ke yafuna bw'ogatta ke 10,000 guba omutwalo abatayitawo bw'obulaga nti kooti naye yabaddemu obunafu bw'enjawulo y'ensonga lwaki bagabi bagenda kujulira abatayitawo naye ate ye kooti yagambye nti nedda buli muntu bye tulina okubala tulina kubala nga abantu bonna balonze tewali yafa tewali mulwadde tewali kalulu kafudde naye nga abantu abalonda mu Kawempe North bali 14%. Kati buli bono bwasigala balaga bwali bina kuba bannambi abalaga bonna bali bina kuba bwannambi nga bonna bamulonze byasigadde waka ngayino obuwagizi kyekyo naye nga ate kubina byali bibaliddwako 14% yalonda yo kale bandi muwadde 14 kabani bagamba kale tukuwadde 20% nga bonna abalonze eyo bonna nga bakuwadde 20% baba bulwe 10,000 era nga newo obugattako abatasobola kuwanga mpuuga ekibiina kyampuuga twagala tulabe abalimi b'enkwe abalimi b'effutwa n'abalisuubula obusuubuzi
bwana abira mu kibiina bwe kyabwe kye beekoledde ne kitambula nga temuli kwawukana bagamba omuntu gwe wali obbe naye wakusula mu ddiiro wali oli mu kisengesi weebaka twaga tulabe ku Michael Mabikki tulabe ku Rebecca Mukaaku tulabe ku Abedi Bwanika tulabe ku Mathias Mpuuga ebigambo byabadde balina n'enkozi babadde bayina babadde basuuba so ekyasula ekibiina kya Hajji Haruna abakozi be yali asuuse okuba abakyala ate yali mwalimu abakozi omu ati abayimbi baleeta tomenti teyagenda na muyimbi anti okuba kusunsula ino sunsulamu kemisera byagenda ogira kuti nga yamwagala naye ne Walukaga alwanye entalo mu music wano buli bakyala boosinga okuwulya bakayanirwa Walukaga abeeramu mu lutalo ensonga lwaki baatuuka n'ogamba omwana wa Lema afaanana Walukaga Walukaga owulya Lema ali mu kugulana ne Kenzo ate genda owulya Walukaga sima wali yake Walukaga ate genda owulya ate Walukaga yalimbako n'oluyimba lwa Lema luyimba omuzigo na Lema namakula tolaba ogenda owulya ne wakemisera naye ate Walukaga naye wuuyo Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Egombe ku luguudo oluva e Matuga okudda Ssemuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa ky'omu ngalo so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties so ate mbu yasooka na Walukaga kemisera mbu amuyinamu n'omwana Walukaga n'amala ategeka okumanyagana mu baana Walukaga n'ategeka okumanya mu baana okumanyagana ayinza okutuza Summit Gardens eno nejjula abaana ate nga buli mwana ne nnyina tukate wakambu talinayo omukyala mbu waka Walukaga talinayo omukyala oba akkirizayo bakyala bagenyi anti ndoza n'omukyala ku kyala ndoza akyala gwakkiriza alemerawo gwagaana so Mpuuga adda ku kintu kya Mpuuga Mpuuga ye okutabulatabula kati kakole ku kibiina kye omanyi n'okuba Mpuuga naye ng'abala Mpuuga oyagala kuwakanya kubala kwe anti okubala kwe so kati okumanyanga Mpuuga abala yalabye DA gye baakola nga mulimu ndooza PDP ne SDP ey'Amabikke ekibiina ky'Amabikke n'ekibiina kya Abedi Bwanika ye nga talinaamu kibiina kitegeeza aba talinaamu siteeke yonna mu mukago ogwo bali baleese ebibiina byabwe n'asalawo naye akola ekibiina ekikye era yalangiridde nti kati mu mukago gwa DA muwezeemu ebibiina 3 awo ku negotiation table aba atuula waba waliwo omunyago gwe bafunye gwe babala nga batematema awo naye aba ateesa kuba bagamba ab'ekibiina kyange ngenda kubatemera ki ne wali abadde azze ng'omuntu n'abakakundike
so bana bayina ebibiina baba bamwinako apahani niko kusala waleeta ekibiina naye Empuuga bw'aba yalowooza nti yaleese ekibiina kino nga alina kyasobola okugattako yeerimba abantu abadde bagoberera ebyobufuzi wano mu Uganda okumala omwaka mulambi babegoba emyaka 2 baba basobola okujulira akadde kano nti Empuuga talina kyasobola kugatta ku Uganda wano era wabeera nga akyakiinamu mu bwongo nti nze Empuuga nkyasobola okubaako kyengatta oba nsobola okubeera relevant mu byobufuzi by'e Uganda alimba singa siki abadde alina kuddayo mu kyalo n'alima enkweze n'azisuubuza ababeedi bwanika ne bazimutundira niwe waba asobola nti akyasobola okuzirima n'adduka ne katali n'azitunda sakati Empuuga agenda kutalaaga eggwanga ng'anoonya akalulu ka talina kyasobola kutalaaga ani kati abo bayinza okutula wamu ne bagamba mbu twekolemu ayinza okubeera president ayinza okwesimba okuba president ekyo yali ayagala kwaye Museveni yagamba 2026 agenda ku opposition teriiwo olaba nga Bampuuga buli kibiina kyolina kyomanyi wano government erinayo ba ambassadors bonga bali okutabula abanaddibanga mpulira Lutamaguzi yasitera okukozesa akanyonyo kwa naddibanga agamba naddibanga ye bwe mala okusena amazzi agamba naddibanga kunyu bwe mala okusena amazzi ku luzzi oba okunywa akagaayo yonge gatabula okay abalala bagenda okujja nga amazzi gamaze okutabuka oba weeraba olinga amaze okugasena n'agenda yonge gye gatabula kati oli ajja omulala anyigira oli avuddeyo agamba oli atabudde amazzi olumaze okusana yagende sebo tubeere wano nga tetuyina yo negatabula ne bakubagana kati abafunamu kyo yatabula gavumenti yanti yetabula ali gavumenti esobola okubuuza nti yafunamu buyinza na ntebe ate oba oso kyasobola oginyeenya buli kibiina wano gavumenti erinamu ba ambassadors baayo kati tujja twagala kulaba Mpuuga yali mu dipi nga yamu kubatabula obeera yali gavumenti ng'emusindisa atabule naddibanga kunyu najja mu NUP era kintu kimu era kyakola kutabula era ne bamunaabira mu maaso kati nze kyensinga okwagala okulaba kwe kulaba abalima enkwe n'abazisuubula ani agenda okusinga okuzitunda onebbeeyi ennene Mpuuga Bwanika Mukaaku ne Michael Mabikke abantu bano ani bana asobola okubeezaawo ekibiina ku nkwe kuba babadde nga bambasada ba mu bibiina birala enkwe badde bazikolera buli omu bamulina gye bamusindika kali nabo bana asobola okwekola mu enkwe oba nabo wanayitawo ebbanga tono nnyo ne batandika okutabuka Mpuuga ekibiina kye yakoze tekirina makulu rebrand gye yakoze bamuwadde buwi kabiina bamuwadde akabiina awasobola abeeko byakakola ayongera okutabula opposition naye talina relevant talina kyasobola kugattako mu byobufuzi bya Uganda bano Mpuuga kuba bukuba bagamba olulimi lw'omugeto bagamba kwokya yayokya ate bamwokesa n'ayokera ddala so kati Mpuuga bye mu byobufuzi bya Uganda. Okay, ku program era ku story yemu ya Mpuuga ya Diamond Platinum okumuleta n'onsimbi obuwanana zabafana yavudde n'agamba yi bannange kikiri mu ggwanga Diamond asinge mwanya amaanyi ngane Kingsa yayimba akamwanyi tebamuyise yakazukusa emwanyi lwaki muwa gundi ekisooka ekivulu ekisooka bakikoleddeko kulirako sente abazirina sente bakitekeze kuyingira kulirako sente waliza kugamba nti oyagala kwagayisa muntu kulima mmwanyi oyagala kugulawo katale ka mmwanyi mu Uganda mu nsi yonna oyagala kwagayisa balimi kulima mmwanyi bulungi buli mu mmwanyi notegeka kivulu noleta ba Diamond nolirako sente naye nganze binagambye nti ekyokuwa Diamond Platinum zezo sente nakisiimye nnyo okuyisa amaaso mu bayimbi ba wano okusingira ddala abanywa mu kimu ne gavumenti babalage nti mutemwina kyemuli okimanyi Kenzo abayimbi ba wano bonanga bakulembeddwa mu Kenzo ne ka federation ke kibabuzeeko kimu kuba kutwala kugenda kwaniriza muyimbi ono mbabadde nga bawagizi kati ulo bali bayinokera bawaniriza kibabadde balina okubakoya abandi bagambye abayi mujjo gwe ntwaniriza omu musimbera ni bebe kulu dda wano Kenzo bera wano muberenga mu abamukyaziza abagenyi abantu ba bulijjo de maaso ge babayisizaamu ate sina kubayisa mu maaso era kye bali babadde balina okwekunywa okwokwata ne bagenda bayaniriza omuyimbi azze okuyimba bukuba bwabigere bukibeera nga copyright yabalema okulwanirira
Kyagulanyi n'abagamba government Kenzo yajiwunzika kati yawunzikiddwawo omuntu alina Nyamutola alituuka wa president olaba Nadduli eyalwana ne Museveni akugamba Museveni siina we mulabira bwe mba njagala okumulaba gegana amawulire ge munkolako social media ne YouTube ne mainstream TV wempisa obubaka bwange obuba bumutuuseeko ne bumutuukako naye nga muwabuzi yakyagala kigaba bawadde abo ani gegambi bwasobola omutuukirako kati abantu abamu baba wakulyako so si kuwabula Museveni tebasobola muwabula ate n'erinnya lyo liwulira teri muntu asobola kuwabula Museveni wano ye kenyini asobola okutuuza ne ba advisor be ayina abawale kicha kati Bafana yali tasobola kujjawo n'ayimba pomini buli muyimbi yabadde asobola okuweebwa platform n'asasulwa akasente najja n'ayimba naye kati bw'obeera nga toli mu kinyu ky'abali bayimbi abagenzeyo olaba n'abalya mu kibatu kya gavumenti nayo bavuddeyo bakaaba nga bagaba basudebo peanuts bunyeebwa sente za kugula bunyeebwa bwabadde transport mafuta transport kati ng'ogamba Bafana agenda ayimbe oba Kingisaho wakamwanyi nzigambye bali era kyannumye nnyo abayimbi abo nga bakulembeddwamu Kenzo obutagenda kwaniriza muyimbi Diamond Platnumz munyonyi bagidde mimoro bangu bandize wali nga bamwaniriza tusanyisa okulaba nga si bayimbi so si kutula wali nga bagamba tuli bayimbi naffe tugenda kuyimba ne ku stage yaza yambadde sweater ugambo oli muyimbi nojja ku stage ngo yambadde misweater waggulu sweater ne wansi sweater naye ngogamba nze ku stage branding matters kimatalinga nnyo walabye omuyimbi Kenzo bwajja awantu ate bamukulembera baba bamundu ayina ebisajja ebitambula bizimba biti mundu toli bala naye Diamond Platnumz wamulabye engeri giyazzeemu bakanyama bamukuuma abantu abamukuuma tiimu gyatambula nayo ennyambala gyayambala n'onyumya n'ogaa ndi mukula muyimbi omuyimbi fashion designer tulina abayimbi najjira mu kapale ka shoti obugulu buli awo n'osanga Kenzo nga Nyamutolo yamulizayininga atayinamu yadde ka ati oba ka design naga baby lero genda kwambala eno sweta amuti Kenzo edobozi tali mu yadde akawo ekirungi olinyimbidde bulungi nga bwayimba kale omuntu oyimba tolinamu yadde gono era ng'ogamba mbu oli muyimbi lwaki ogera noyaniriza Diamond Platnumz nga atuuse so kati ziza Bafana naye nsobola omuddiramu kuba bo bali ku luuyi oluno olunyigirizibwa yo avaayo nayogera ekigambo osobola okukiwuliriza kuba ye akyogera out of ngambe nti abyalabyeko naye kati bali bakenzo abagenda okulwanirira copyright ne babazibika ebituga oba ebyojja mu miro ne basirika ne copyright ne batamabira nga tebakyasobola kuddamu kujoogerako ate nga yisobola okubayisaawo ne batandika kuba wakasi ku busente obwo butonotono awo bagala kukusanyusa oli abo bawadde ayagala bamutendereze nakubawa bakuumi na mmotoka amafuta ga bwereere ninga tebamanyi nti ate batudde ku baana abato abayimbi abajja n'abayimbi abalala abatalina mukisa kufuna ssente ezo principality eso gyali eyo gyeyasinzidde n'agamba nti apology ya President Museveni bagiganye tebalina kye bajagaza agyesigalize yeetondera omutatumanyiira anti buli apology ebeerako ebikolwa n'akafirimu ke nalabaawo nga wabaawo oyogera w'okola ensobi olina okwogera mu kamera nga weetonda naye nga basobola okukuddisaamu emirundi ng'enkumi 2 baba n'ebyuma ebirabira ddala okwetondako kuviira ddala ku mutima ne bakuddizaamu paka we balabya okwetonda kuviiridde ddala mu mutima ddala President Museveni okwetonda kwe kwaviiridde ddala mu mutima ekiwandiiko yakisanzaawo ne bakimukaka n'akisoma ekyokwetonda kuba yeetonze ate obuzibu obuliwo naye abakoze ekiwandiiko kyo nabo beetaaga mu kuba ku mbooko ekiwandiiko kya President Museveni kyasomye nga yeetonda ekisooka yeetonze olw'ebibi bye bakoze olw'ebibi abantu bye baalonda bye bakoze olw'okunyigiriza kwe bakoze n'olw'okunyigiriza abantu be baawa ku buyinza bwe bakoze eri Obuganda ne Uganda kyokka ate bwe baatuuse mu kusaba ekisonyiwa ate bakisabye Katonda
ajiwe nkusaba okunsonyiwa nkusaba gompe ekisonyiwo kyo bati ngamba Katonda aje nenenyeza olw'ebibi byenkoze nkukyojjanyiza nkugobeza ku mulimu naye olw'ebyo byonna nsaba Katonda ansonyiwe era bwekiba aje nsonyiwa Katonda tatunulira gwe yeetonze atunulira gwe weetondedde akkiriza yanza wensoberera abakatuliki okugenda wa faaza okwenenya ng'ate sibe basobezza kati Katonda asinzirawo okusonyiwa nga sibe faaza siye yakuli faaza ojja n'okuba omwetondera ali kagaati ali eri munda keneka naye ate faaza nagamba nayenze ku mukyala wange kyokka omukyala alika munyivu ali mukaaba ali wa faaza nagamba nkusonyiye kati mbuuza Katonda yayawulizaako ku buyinza bwe n'abuwa ku bafaaza abawaako yabasangawa abatuma yabatungawo yatumaani yatuma Yesu Kristo mutabani si mutabani we oli mutume Yesu mutume mu Bible temulimu ekigambo gamba nti mwana wa Katonda tekitegeeza ntumbwe omuntu bw'atumye osogamba oyo mwana wa gundi olaba ne gwolabiridde osogamba oyo mwana wange naye ng'omulabiridde bulabirizi kati gwe okuva eno n'ogenda ne weenenyeza omuntu gw'otasobezza kati President Museveni abamukoledde ekiwandiiko neyeenenyeza Obuganda neyeenenyeza Uganda yonna olwo ebibi n'ebikolobero n'ebitagenze bulungi bye bakoze naye ate mu kusaba ekisonyiwa ate n'ogamba Katonda wandisose n'ogamba nsaba abantu betusobezzaako mutusonyiwe era Katonda otunule emitima gyaffe okulaga nti twenenyeza otunule n'emitima gyabo betwetondedde nga batusonyiye naawe tulabe ekisonyiwo ky'okuva gy'oli kitukeko naate ntegedde ensobi yange aje nkwenenyeza nakola kino ate nsaba Katonda ansonyiwe mba nasobya Katonda nasobya gwe Katonda tunula mu maaso gwe bali gwe beetondera n'asonyiwa so kati ekisonyiwo ekyo ekyetondo ekyo kiba kirina okugenderako ebikolwa kale weetonze eri Obuganda olw'ebibi bye bakoze n'abantu bewayazika ku buyinza abaana abali mu makomera nga byabufuzi bo bateereddwa kale emisango egiri mu kkooti giwaggula ku bantu abatalina musango oba abantu bewagabanyiza ku buyinza ne babukozesa bubi gye emisango egyo giri gitya ogamba neetonze so sigamba nti aje nkwetondedde naye ku muli kale nkuziza ku mulimu kanjogere ne bosi wo gye bakugoba ku mulimu kuba abaana bo babonaabona kabakuzeeyo aje nkwetondera naye yonsonga lwaki kkooti we kusingisa omusango guno egya civil egamba sooka oliwe essente oli z'amaze nga yonoonera mu musango liwa obudde oli bw'amaze bw'obeera ng'omulimu gwe bakugobesaako ng'owandibadde akadde kano ebbanga liri we bakugobera nakati ng'obadde okuŋŋanyizawo obukadde 100 kooti egamba liwa ensimbi ono zeyandifunye ku mulimu guno kakati ekyetondo kya President kizze kijjiddeko ki abaana bali mu makomera aba Buganda bateereddwa abantu abaggulwako emisango nga mipaatiike gibaggiddwako okwongera okuyimirizaawo ekyetondo ekyo so sigamba bugambi nti nkusonyiye oba kali ntegedde nakola kino nenkola kino nsaba kisonyiwo oba wayina okubaawo ebikolwa so Kyagulanyi asobola okubeera nga mutuufu olw'okuba okwetonda kuno tekwajjiddeko bikolwa just kyayogedde kigambo yayiwa Katonda yavaamu muntu si wa abantu Katonda yayogera nga ekigambo ne kivaamu ekintu so sigamba nti neetonze nwange olugamba osonyiyiddwa nga tewali bukakafu bulaga ddala neetonze era neekubye mu kifuba eyo yennyini principle gye yabadde teeso yavuddeyo n'agaba ente 10 nekyesitegeera ndoza kino gwoba okiŋŋamba ebintu bino bivaamu n'ekibulooka nti kuba eyakubye ekibulooka ku bute principle bwe yagabye bwaziŋŋama buziŋŋami oba bwe buno obute bw'entera olaba nga basala ku yidi zino ez'okusala ebisolo kati awo wenkakasiriza ku bantu abakomentinga okwo nga bakuyita mbega nange simanyi kifo kikyengimu
oyinza okuba nawo ekyabaza principal yagabye obute era gwe yawadde sente agula obute kibi nnyo bagamba okuwaayo okutono kusinga okusaasira okungi kati kangeze singa abateeso baali bababbako ente nga bagezaako kuzizaawo gwajja wano n'okubaccacamu n'osaasira bannange tubasaasira n'oli awaddeyo akatono ani asinga ni gwe batendereza olaba omuntu yawaayo eppeesa katonda gwe yasinga okufaako ennyo abadde tayina naye akunyuddeko eppeesa afazaali ekifuba kiyite bweru aliweeyo mu maaso ga Mukama mwayigaako akantu buli omu kakozesa mwabayogera ekyo temulina kyemuwaayo oba tulina kyofalinga omuntu bw'olimanya nti siri ku muwendo principal ente ze yawaddeyo ndi ku ntengereza ne zifaananamu principal mu kiraalo gye yaziguze wabaddeyo nti wabaddeyo ezinyirira ze yaleeseyo najjayo ezo kati anti yesi yazigusi yazija yawa gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kosa n'amalwaliro gattako ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1561987 oba noti 75 noti 1638. Ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Oli muyambi wa principal nti si yazigula nti awaayo sente. Principal bakukubye ekibuuzo. Mbuuza. Oli muyambi wa principal mpuliriza. Oli muyambi wa principal nti gye yabadde mu kiraalo wabadde ezinyirira n'atwala ezo oba oli muyambi wa principal nti yawaayo sente abayo gye zigula. Abakamera bagezaako zikuba filter n'ezaaganye. Mbuuzi aje bw'ogenda mu kitundu wabadde bukadde watunuddeko mu speech ya principal oba waliko mu preparations ze ng'agendayo ng'alaga ku bimu byagenda okukola yagenda kuwaayo ente. Mbuuza waliko mu plani ye mu bimu ku byagenda okukolayo ng'agenda kuwaayo nte soko nziremu ekyo saaliyo tewaliyo kaakati gwe muli obwongo bwo bukuweereza nti principal yatuuse yave eno ng'alina ekirubiriro ekyokuwaayo ente n'agenda n'ente nga gwe ziwalabye z'ogamba mbu si nnungi gwe obwongo bwo bwe bukuweereza naye tebusobola kuweereza kugamba nti ayinza okuba oba yabadde atuuse wali ne bamugamba owaayi naye twetaagayo ku nte wano n'osobola otukwatizaako n'anoonyaawo okumpikumpi ku balina ente nga ezo ze ziriwo nga ne mu kitundu kyonna ze zifaanana bwe zityo. Ani kati obwongo bwekyo tekikuweereza. Kikuweereza kugamba mbu yazijje Kampala nga bwe zityo. Bwabaddeeko obukoko obunyolo. Kati ate otandise kuvuma tribes z'abantu. Atolaba. Otandise kuvuma tribes obukoko obunyolo bwa bukyasebo. Okay, abaleba busako yogere obukoko obunyolo. Sira abanyolo tebagejja. Okay, abaleba Lwaso TV tubebaza byonna gye musize kubanga mutulaba. Ndine Katapira Muhammad munamawulira atenga mutuzi wa nsonga. Ye bw'okwata ku principal abajja kutta. Nida sikutta. Just abantu abamu muyogera out of hunger. Abamu ndoza ugenda wegatene ku kibina kya mpuuga gwe. Oyinza okuba gwe mu kubalima enkwe ne muzitunda. N'okuzisuba n'oziso oba yigozi musiwulira. Nanze opposition kyekoze enchikiriza negundi kyakoze enchikiriza negundi. So gwe bw'oba osobola okuvayo n'ojjana n'ogamba nti ente zaaweddwa ezabadde enfu. Okusinza ku byogereza abadde bukovu. Gwe nga tolina mu kirowoozo kisobola kugamba nti ababadde beetoolodde awo bamuguliza ekirowoozo. N'oba wasa muwala wange tokaleeta n'enkakkiriza. Anti kati kitegeeza
n'embuzi bayinza obutagireeta bw'oba tosobola kukkiriza nti katulinde ente katulinde embuzi n'enkoko ezinajja naye nze bayinza okuleeta n'egundi zino ntembogo zisobola okujja siganye naye ŋŋambye ninze kulaba nte ze banaaleeta naye nze sisobola kuyisa maaso ku muntu abeera agabye omuntu oba ogabye oba owaddeyo ekyo kyosobola era nze omuntu osooka n'obuuza kiringa nzo ndaba kibe nnyo okugaba engoye ezo eziyulise enkaddemu ate zogenda omuntu muwa ekintu nga naawe obadde okyakyagala kati ajje bw'ogenda mu kyalo ng'obadde tomanyi nti oba beetaaga engoye abawaka gy'ogenze n'obagamba n'otunulako nga beetaaga engoye nebagamba bannaye twetaaga engoye oba sitwabusituzi n'obagamba wano wali botiiki teri mu tawuni yawali bw'osangayo engoye nga zijja mu ssente ezo bwe bagambye ntwagala nti asobola okubanga ebyalo byonna bye bagenzeemu ng'ente ziri bwezityo ate gwe olwazirabyo ntandika okujja n'okuba kyakyamu kyanaku waliwo abaana abafiiridde ku drone motoka baadde bagenda ku tripu y'e Masaka batulaze nti baadde bagenda mu trips ez'enjawulo wabula ekisinga okuluma nti kibi nnyo kitalonyera tubasaasirako naye nze kyesikiriziganya nakyo kiringa omuntu wenvuga reckless driving kyeki mu Luganda okuvuga n'obulagajja so nze sisobola nga nze olumu naliko mu drone ezo nali bayitha nali ngenda Luweero nga yeeyongerayo simaye bweyale biki ebyo bityo abantu abo bavuga bubi nnyo va ku speed wabula recklessly nti ayisiza ne watalina kuyisiza olwo kibayita speed n'okuvuga recklessly byanjawulo olwo omuntu avuga speed naye ng'avuga nabuvunaanyizibwa ne muli muntu avuga ng'olaba ekkola aliwete bitategerekeka agenda azungazunga bw'ati ne mukuba ettereevu agenda agiragira bw'ati n'ogamba okuvuga emisinde kyanjawulo kyebayita okuvugisa ekimama bw'ovuga ng'ofuna accident gobadde kuvugisa kimama kati bw'ofuna accident ng'eno tuli ku misinde ng'ovuga eyo wayita okuvuga nga tulina buvunaanyizibwa because when we watch this video ey'abaana bana bayo drone ya green yabadde avuga bulala naye ekyenjawulo ekiriwo nti eno drone yabadde ndowooza ya travel company tours and travel company emmotoka zino ez'abalambuzi era olaba ne waggulu webadde yakula eraga nti muyisaamu ku mitwe wano nemulaba ku bisolo nga mugenda muyita mu bifo bibiri ne mulambula naye nze abo abafiiridde omu kibagwana ensi si buli muntu talina okugiberamu nga mulamu katonda awaako abantu bawadde obwongo nga balina kufa anti bagamba embuyaga ezikunta ze zikaze engoye engoye zaffe zinasigala nga kuhanga nga tezikaze olw'okuba abantu balemereddwa okufa kuba kyennalabyemu ekirala kibagwana nze sobola kubanga nnyina gye tulaga nga dereeva ate yali mu kamera yayogera bino tugenda kuvuga kino taba dereeva ebiseera ebisinga dereeva agenda okuvuga abantu abanywamu alina kubanga ye mukkakkamu ate nga si gy'emyaka egyo gyali gyenalabye gyadde givuga egyo emyaka egyo ng'omuntu alina ebiviri bimuli kuli biri binyanga biki sere ekirala n'abantu abadde bahanginze ku mmotoka imagine nga balinga binyira ku mmotoka nze how can I sit like that ningamba awo ndi mukwenjera olaba nga bwe batudde awo balina kutuulawo bwe batyo obanga bali mu game park obanga batuse mu bifo ate mu game park ne badda waggulu okulaba ebintu bye babazi ne ayiwe ye Masaka naye gwe muli olowooza nti buli muntu ku nsi kuno ayagala obulamu gwe muri gwe olowooza era ensonga lwaki oyanjudde ensonga eno ng'owo n'ennaku ekuluma si buli muntu ali ku nsi kuno nti obulamu abaagala mweramu abamu ng'obulamu babukooye nga tebabwagala n'abalange n'eyisa gye beeyisaamu tebalaga nti obulamu babwagala obanga tebalaga nti balina n'obuvunaanyizibwa omuntu alina obuvunaanyizibwa ewaka ng'amanyi nti famire yange eyimiridde ku nze nina omukyala nina abaana nkyapangisa tewali kampuni gye nabakolera nti tebalina masomero gaabwe tebalina masomero gaabwe omuntu olina okubeera yonna gy'ogenze gy'okolera ng'olina obuvunaanyizibwa nti kyonna ekintuukako tekikoma kukosa ku nze wabula n'abantu abandya mu ngalo bagenda kuba bakosezebwamu kati bw'otunulira abantu ng'abo obuvunaanyizibwa babadde engeri gye babadde beeyisaamu nga balaga tebalina buvunaanyizibwa
oba abantu bayimiriddeko bantu babesingidde bati kuba kati ajeggwe nga ggwe tosobola kutula ku mmotoka okimanyi nti wako olina omukyala olina abaana abalina okusoma bakukulimira bulinyizi so kati abantu bwe batyo baba balina okufa ffe ebintu ebyo bitwagala abantu abatalaga nti obulamu bwa mugaso bafe baveewo ensi efune ku space. Yesterday I was watching that video. Uganda abantu basusse wabungi tugenda mu milioni 5 tulina neyazadde abaana abana tulina abazadde abaana kati abantu bwe twakite bava abayisa we batyo bana abaana abatene bakula nga balina space mu basobola okwegazanyiza. Nze abo badereva ba drone sibategeera bye bavuga balinganga ba forward kyokka ekisinga okulungi wali abakyala abo abanenene naabo baagala otuula mu maaso ga drone naye tebaagala dde ayogera ku dereva babegwanyiza bateekayo namba zaabwe n'ogeza oyogerako ng'otudebeka n'ogaba bannange waliwo kye bayita urban excitement nti omuntu wakuwulira mu kyalo ng'alaba kagaali ke kayitawo tikirina kikimujjako kulaba ng'atimudde mu mmotoka mu maaso ng'edduka emisinde ayinza n'omugamba dereva yongeza ebyo ebikyala ebyo ebinene bireekaana nnyo nga bitudde mu maaso awo ogenda nga kigamba muveeko dereva byavuga abimanyi bagamba tekiri advisory mukyala kutuula mu maaso nga si mukyalawo oba nga si wa Luganda kituufu kuba omuntu avuga asobola concentration okuva ku byavuga nedda ku mukyala oba okumutunira bwe yakula oba okuvuga kabampana asobola omutengula omutima nsonga lwaki omukyala batalina kutuula mu passengers seat mu maaso nga si mukyalawo nga si wa Luganda olulanga boge basikasika obuloboozi obudinga obutawulikika bamanyi okweyogeza omukazi amanyi okweyogeza kati odeva nayo kajja okamye ebitegeera ebyo ne batula bonna ne balyoka bagira bati agasambi sirabira banene nga mugaba wetirinya alyoko agenda okutuula nga mugaba vuga bulungi ku mamaayi ne lwaki abakazi abanene babanyine mugaba tujja kukibuuza Zenje. By the way, Zenje omukomyawo ddi nga tuwumba Zenje omukuba ebibozibozi ebimu tubisuubwa ebya Zenje kati ebintu ebyo nze mulekedde ekibuuzo kikyo biboomusookezaako lwaki abakazi abanene babanyune mugaba ate lwaki baagala nnyo okulaga ebisambi ebyo ebitalina makulu ebiriko enguudo z'ettirinyi anti mugaba oyo eyakula n'akaatuuka bamuyita nguudo za ttirinyi janti mugyabalaga eno mugye bayita ettirinyi Matuumba Ivory Coast president bamuwambye kiraga ki mu nsi zino ezimu eziriko abakulembeze majje n'abantu ba bulijjo nalabese ba majje nga gali ku piki n'abantu ba bulijjo bagenda bagiramu bati kiraga ki kino tugende Burkina Faso era kikimu ekiriyo ne masanyu ge gali ku nguudo tiki abantu babadde bamukoowa anti abantu abamu babeera mu buyinza tebalowooza nti waliyo obulamu ng'ovudde mu buyinza baba tebawabulwa ebintu baba babikola nga we baagala essente bazirya nga we bazaagala abantu balonda be bamanyi na ba mikwano na nganda mu bifo ebirimu ssente bagunjawo mu buli bagunjawo buli kitongole okulaba nga bafunira abaana baabwe emirimu so abantu babeera mu buyinza ebintu ebimu babibuusa amaaso entebe bagamba ewooma naye ate olumu ewooma ne bajja ne kumulamwa so kino kibeere kyakuyiga mu Africa wano nti n'abantu bemulaba nga bayinza okuba b'amaanyi nti bannantagambwako busobola okukya ku makya nga babakunkumudde omukono mu kibya nga badduse ate nga bebamu kubatandisa okulira ku nsiko waliwo omwana eyagaye nti bannaayi nti ekisinga okusesa nti nagenze nera ebyabadde Ivory Coast munyiza ne mundu tezifulumya amasasi nga netiyagasa alinga atabangayo abasirikale bebamu ku bantu naddala wano mu Africa bebamu ku mu bitongole bya gavumenti ebisinga okubonaabona embeera mbi ekisooka nti bo baba basula mu mpewo basula mu bupooki ekiro emisana ne bwokya nnyo ekiro ne bunyogoga nnyo ne basula mu nsiko nga bazimbye obuntu babuzimbisiza muddo naye ng'ate babasindise mu ntalo okulwana nga bakama baabwe be bagenda okulya ekinene bo nga bagenda kusigala ku musaala gwa mitwalo 35 kati omuntu oyo ng'oyo walaba nga embeera waliwo ekintu ekisobola okukyusa embeera nabo ne babongeza ku musaala baba batya kukyogera naye nga walabawo embeera yasobola obbasindikiriza okukola ekyo ensonga lwaki walabe aba Ivory Coast begasse ku bantu
nabo nga bayinza okuba bagala okutereeza embeera nga balaba nabo ddala embeera eggwanga lyabwe ligenda kuba nabo bazaala bagenda amalwaliro basomesa amagye poliisi basobola nga nabo bali mu mbeera bulungi nnyo. Ennyumba z'abasirikale ba poliisi ezisinga zitonnya n'osanga omusirikale wa poliisi ennyumba gy'asulamu nawe tosobola gisulamu wafuluma nga naye teyandyagadde kubeera ng'afuluma mu kayumba ako naye ng'embeera gy'alimu obusirikale yabuyinja tasobola buvaamu ne wabuvaamu tamanyi watandikira ayina omukyala ayina abaana naye nga ayina omukyala ayina n'abaana naye ng'ate awo wennyini mu luume mumwe beebaka kane weebuuza abo si ensibuko y'okwonoona abaana abo yeba ensibuko y'okwonoona abaana babazaako ng'abaana bakuze bali awo balaba tebalina mukisa gusobola kupangisa nyumba bakuzimba mayumba manene muli mu kisenge naddiro. So ababadde batulaba ku Lubalusewa TV tubagamba tugenda kusingana n'ate omulundi oguddako era nga tubaleetera ebyo ebiri emabega w'amawulire kinaba kiguddewo kyonna tujja kuba twongera okujja wano ku Lubalusewa TV twongere okukikusagulira nga ndi wamu ne Aji Samuel manya Katabira Muhammad mutulinzi wa nsonga ate nga munnamawulire tujja kwasuka wano mweraba Karo atayagala kuyikibuma mama ngumisi mutenda gwako jikwata neva toka kubide birundi nyemeka Jackie Lubalusewa TV mazima ku mazima.